Kampala Capital City Authority KCCA etandise enkola okulondoola emirimu gyayo naddala amataala ku nguudo saako ezizzeemu ebinnya n'okusimba emiti. Nankulu wa Kampala Dorothy Kisaka ataddewo ababayambako okutuukiriza ebigendererwa bya KCCA abamanyiddwa nga Smart City Ambassadors ng'asinzidde Kitante. Kati twetaagira ddala okulaba nti buli kitundu kya Kampala kituukibwako omuntu abantu atuwa obubaka biki ebigenda mu maaso ebyo gye babeera bye twetaaga okulongoosamu amangu nga KCCA. Batuuze mu bitundu KCCA gyetwala nga bwe balaba ekisobye nga bagibagulizaako. Tuli ku mulamwa gwa Smart City nga Smart City Ambassador akwata Smart City eno n'agitambuza mu kyalo gyali. Ba Smart City Ambassadors babuuzizza ebibuuzo ku bye balina okukola. Onogira ddala ku byalo aba mosquito onogira ddala ku byalo okwongera okusomesa era okukugira ddala. So tugenda kukola division meetings twongeremu ate tutraininge n'enkola entuufu. Nankulu Kisaka ku by'endabika ya Kampala eteeyagaza akakasizza nga bwe bafunye ssente mu mbalirira ya 2024-2025 ate nga bwe batuukiriza manifesto ya NRM. Esente zino zizize mu bi projects eziwerako. Tulina enguudo ziwerera ddala kati kilomita nga 2 ezigenda okukolebwa wano mu kibuga. Ba contractors bali ku makubo already batandise, abamu tebanatandika weewaawo naye nga mu kiseera ekitali kiwanvu bagenda kutandika. Abakulembeze mu Kampala basanyukidde entegeka ey'okuba n'abanyikiza emirimu gy'ekibuga. Village ambassador buli kyalo bwako omuntu alabira ebintu ebisanzwe. Nga President Museveni obweya mu bwe wampa tugenda kukolera wamu kyeni mu kutuukiriza. Omulamwa guli nti okulaba nti tukipinga ekibuga nga kiyonjo. Abantu bano ku byalo bajja kubanga batuyambako okuleeta amawulire okulaba nti bamonitalinga ekibuga nga kiyonjo. Ebinaaba tebitambudde bulungi bebalina okulaba nti baleeta amawulire nga baleeta mu ofisi ya ED ne bekivunaanyizibwako mu bukulembeze. Biza banna Kampala okulwanyisanga abantu abakozi tuvengayo buvi tubeegatteko tuyambe programu zaabo batuzisupporting okulaba nga programu z'ekibuga kitambula. Byawandulu Bone, Soroti TV Omunnyo.